munyiwe njago mufule president tafuka president tuba tugenda funa ghetto entebe obenda kasero ngenjaga ebeera wali mba wakyakulabirako temubizanyo bya bufuzi bwolonda omusiyazi yes bwino kumeza eno malaya yavuddewa nkiddamu eno malaya yavuddewa eryokejje mu bantu ng'ebawunyiriza kondomu busolo eno malaya yavuddewa mbu naye eyogera ebigambo abantu bagiwulirize kati bino ebigambo byeyogera bya kisiru ate bya kibizi ate ng'ebigambo byeyogera bambi mukama waabyo ate yabikola mukama wakyo gwe bayita pasita bugingo bambi yakolera ebigambo ono omusuru byayogera nakugambye buli muntu agoberera kyaki eno mbadde mmanyi otegeera tetutegeera nkiddamu mbadde mmanyi otegeera naye tutegeera buli muntu agoberera pasita bugingo kyaki ekibizi yabalimba wano Pentagon eriwa abateeka mu bisooto mwe butuula musirwala busirwozi temutegeera yabaloga kati eno kyaki mwagifuula ki njagala kubuuza pasita bugingo wambizi kyaki wagifuula ki wagifuula kadala kaki kiki ekiri emabega wa kyaki eno olaba nawe tokyamanyi tino katonda w'amaanyi wabula osinza businza mu 7 londo munyiwe njago mufule president tafuka president kibba abasajja n'ayimirira ne mu church ku katuuti n'abuulira mukimanyi bulu ex muchakaze ex bidongo mu luzungu oyinza omuyita ex slut wekitege n'ayimirira olw'okubanga ayagala okubika ekibi kye olw'okubanga ayagala okulaga ebintu nti abantu n'ensi nti ye ekibi kye kitono nnyo Suzan Makula mukyala ya bolingo nangai uzunga ne maternity yo mukatuti ku maso ya indiga batula gwe boto ate gwe ofaana kajangu umanyi kajangu labo kwa maso ya Suzan Makula ofaana kajangu Suzan Makula ola mukazi gwe Suzan Makula, for you think God love you more than which type of power you have, Suzan Makula? Which type of power you have? You have no any power can stop God to do what God want to do to his people. When God said yes, no one can say no. Who are you, Suzan Makula? Ozunga como wino, mkatali mo wino ono. Isitagana kwa kama ko ono chali yachi. Mwaka meka chuno chali. Ono katalo wino wana kasero. O wino na sina kasero wino. Suzan Makula, don't think you have more than abanywa ajaga katuna batu nako gwe ogoba ko tedi kubawe. That is the same God agenda kuyama ko banywa jaga ne bisazi atule mu katebe. Banange nkuletedde abakulu bano nga bw'obalaba omulimu gwabwe gwe bakola gwakulaba nga gwe munnayuganda obuzaabuzibwa gwakulaba nga munnayuganda totegeera bigenda mu maaso gwakwataakinga abo bagezaako okukyusa embeera egezaako okunyigiriza eggwanga lyaffe era omulimu gw'abano abantu bakolera Museveni lwakuba balina bahandola banjawulo abantu bano naawe ow'enkyukakyuka omuntu asheyalinga waka waabwe obanga ayamba Museveni ng'omanyi obanga tomanyi abantu bano saawa yonna tebakusurprisinganga bagenda kulumba president saawa yonna oba bagenda kulumba enkyukakyuka oba okuteekawo embeera etakuganya kulaba bigenda mu maaso buli wolaba abantu batadde kasasiro mu kiteezi assa abantu bano be bateekawo ebibuzaabuza abantu okubajja ku mulamwa abamu beefuula ababiyingiddemu ababiyogerako ne babyogerako nga badayivatinga abantu okubavuga nga babajja ku mulamwa bw'olaba bamenya amayumba g'abantu abantu bano nga bafunayo abawala be bambula nga beefuula nti ze topic ze tulina okwogerako abantu bano omulimu gwabwe kulaba nga gwe munnayuganda osigala onyigirizibwa oba obwavu bukuluma bukulume era be bano ntandika bakusomera ngenda bakusomera mu bibinja era ngenda soka nkuletereko ebibinja ebimu ebirala nja bikuleetera bo bangi tugenze maaso waliwo kasuku omulaba kasuku
oyo Kasuku state agent awedde emirimu osegedde era akolagana n'abana abantu wammanga waliwo gye bayita Jenkins oyo omunene ayina t-shirt omunene atuuka okunoonya t-shirt n'atambula kilomita 600 okufuna t-shirt emutuuka oyo omunene oyo ne wabeerawo kino ekivubuka ekitalina amuwadde ka reasoning oba mukitegedde ekinesima ekirina erinnya ly'ekikazi kyekyani ekyo nkyerabidde ne wabeerawo omukulu gwe bayitaani Franka Ntambi ne wabeerawo Edisendi akampimpi ako bobo kanoonya olina kutunula wansi totunula bwoti ako okategedde tugenze maaso ne wabeerawo ekibinja ekirala ekyo ekibinja kirimu ne Bazubeda lwakuba Bazubeda ate bo baweereza mayiga ba andola baabwe bamayiga osegedde nkugambye bonna balina ba andola banjawulo naye nga bakolera omuntu omwe era bakolera ki mu 7 okay tugenze maaso ne tugenda maaso ne NBS eyo NBS tosuubira yakalungi sawa yonna baba batakinga Kyagulanyi oba okutakinga enkyukakyuka ne tugenda ku Tamale Mirundi Junior ne tugenda ku Lili Pazo ne tugenda n'okuona omuvubuka bamuyita Brunoke oyo muvubuka Brunoke ojja labanga waliwo embeera zirina okubeerawo bakuleetere mbusimanyi yayombye n'omukazi yamufunisiza olubuto biki egyo mirimu gya siteeti era abaana abo basasulwa ekyo kitegeere tugenze maaso ne wabeerawo omukulu Kabaata y'omulimu gwakola gwa kudisabolizinga ku TikTok okulaba nga abaana abavubuka bonna baggwera mu byakisiro oba oliawo nga bafunayo waakiri omuwala gwe bayambula we bamala omwambula ne bazifuula topic ne bazireetera okulaga nti ze zirina okutraininga ze zirina okubeera mu bantu okay tugenze maaso ne wabeerayo Soroti TV okwo kwe kuli Nakangubi kwe kuli ono simanyi kasajja akakadde ke bakola nako mu studio Senkubuge ne kubeerako ne Bujingo ne kubeerako nani ne mukyala wa Bujingo abo omulimu gwabwe gwegwo ne waba yogedde gwe byowuliranga ebirimu amagezi gwe n'otandika okusharinga omuyamba buli wasigalanga w'amaanyi buli wasigalanga ali mu bantu bwakola statement etwatakinga ekozinga ki ekozinga wa ekintu okitegeera abantu bagifuula nsonga twagala babeerenga buli eri bu Godfather bwazikirira eyo buno simanyi Dr. Tyamale waliwo obulalala buli awo bungi ebikosi nja bikuleetera bingi naye abantu abo bensomye tebaawukana na muntu akutulugunya wadda kutta tuba tugenda fungi nnyo nti on diversion kutujja ku mulamwa negwe Ekyana Kyamalaya kasooke tukuwe ebibyo tujja kuddayo ku mulamwa ye abange ye pastor walonda malaya mu kasino n'agitwala mu kyaki efuuka ki kyaki efuuka ki gwe Ekyana Kyamalaya leero w'ovudde ewaka n'aga amagulu ga left ng'ogenze mu kyaki kubuulira ku Kyagulanyi lwaki temubuulira ebyo mulina okubuulira ebyawandiikibwa byaggwayo oyibanga byaggwayo mu ggala ekyo kyemuyita kikyakyawe mu kiggalewo kuba tekyalina kyaki eyo yafuuka disco yafuuka loogi buli kimu yafuuka tekyali kyaki tekyali nyumba ya Katonda mwenga yo mugiyita mugiggalewo banga temukyalina byakubuulira nyini ayasaamirira ozunze osibidde ku musajja w'abandi kwegamba wasalawo osikire ennyoko okaabye omukazi amaziga osibidde ku musajja w'abandi oli ku maziga ga mukazi kootudde naawe ovaayo ng'oyasaamirira abantu mazi lwaki temubuulira ebyo mulina kubuulira mu kyaki naawe okutta omuzindaalo obuulira endiga kwegamba ekyawandiikibwa kibadde Bobi Wine bane mulekerawo okwasamira omukulembeze w'abantu omusajja gwe muniko talina budde bwammwe munoonyeza bawe reply naye talibawa reply mazimwe ffe nga ffe abantu tujja bawa reply naye ye omukulembeze talibawa reply yadde n'egyo yo muginoonyeza naye temuligifuna ffe tujja bawa ebyammwe naye ye omukulembeze talibawa budde obudde bwalina waabuteeka nemwe bufumbo bwalema
talina budde bw'ayinza bbawa kati mwekakkanyeeko n'ekibbakyo. aba yetusimbule oba nina gwenda bawane naagala okwebuza amagezi. Suzan Makula, tubadde tukusaba osigale mu leeni yo okitegeera ekintu kyemusigaleeyo mu kufeera ndiga zammwe. Okitegeera nkulaba otandise okulumbalumba omukulembeze wange enjiri weba baweddeko gye mubuulira endiga zammwe katuuti kyaki mugigalewo. Okitegeera ojja kulowooza nti notwerabira nti oli malaaya bakusomba busombi naawe. Okitegeera ojja kulowooza nti tukuyinaako ddatewo. Okitegeera ekintu ekyo oba toyina mupiira tuwuyitaba mu mazina ga nkima. Okitegeera oba toyagala nkima kukoonako mikira zaayo sirika. Nkulaba weefuula lumba tolaba nti tulina ensonga enkulu ze tufokasinzeeko naye tulinawo obudde obutono bwe tusobola okumalirako naawe. Akakasonga ko ne tukazingazingako ne tukutereeza ne tukakasa nti omatidde ne tweyongerayo ku nsonga zaffe. Okitegeera ekintu ekyo sigala mu leeni yo ojja kwerabira nti n'oli malaaya bakusomba busombi naawe gwe. Omunyiwa enjaga omufuule president tafuuka president tuba tugenda funa. Kansooke ne disclaimer ndi ku Makula yekka. Makula we bamukwata ne bamujja mu kasino ne bamufuula omusumba ne bamuwa ekityuti. Kanani n'agifuula loogi n'agifuula ekitebe kwe boogerera ebyobukaba n'ebyobuwemu n'ebintu byonna ebitakwatagana ku Bayibuli. Nze simanyi na bye bayigiriza babijja mu ssuula ki. Kati yalowooza abantu tebakyuka ate nga ne Bayibuli yennyini Yesu yakwatanga abantu n'abanaazaako ebibi n'abatuuza n'abalangira. Kati ye simanyi Bayibuli gy'asoma. Naye ate bw'abeera ng'omuntu atanywa njaga alowoozanga Makula kitegeeza enjaga erina omugaso. Olaba ne Yesu eyali omulunzi nga kitaawe mubazzi yafuga abantu ab'amaanyi. Kati gwe by'obuulira endiga obijjawa. Londa omunyiwa enjaga omufuule president tafuuka president tuba tugenda funa ghetto entebe oba nakasero ng'enjaga ebeera wali mbawa kyakulabirako temubizanye mu byabufuzi bw'olonda omusiyazi. Yes, bwino ku meza eno malaaya yavuddewa nkiddamu eno malaaya yavuddewa eryokejje mu bantu ng'ebawunyiriza kondomu busolo. Eno malaaya yavuddewa mbu naye yogera ebigambo abantu bagiwulirize. Kati bino ebigambo byeyogera bya kisiru ate bya kibizzi ate ng'ebigambo byeyogera bambi mukama waabyo ate yabikola. Mukama waakyo gwe bayita pasita Bugingo bambi yakolera ebigambo ono omusuru byayogera. Nakugambye buli muntu agoberera church eno badde mmanyi otegeera tutegeera nkiddamu badde mmanyi otegeera naye tutegeera buli muntu agoberera pasita Bugingo kyaki y'ekibizzi yabalimba wano Pentagon eriwa abateeka mu bisooto mwe butuula musirwala